story eno ey'Omusezzi ekyali developing story olw'ensonga nti obutambi weebuli neera obukakasa nti omusajja ono bamukutte n'omulambo neera mbu ng'ali mu kubeera ng'agulya. Obutambi bonna obuvaayo bulaga nti ddala kituufu abantu bakuŋŋaanye, poliisi ezze bamukutte already omulambo ebitundu ebimu amaze okubeera ng'abiweeweena, ebitundu ebimu ng'amaze okubeera ng'abirya. Naye bannange, kubanga otunuulira ennyumba sisuubira nti oyo alina firiigi. Kati omulambo ogubeera guwunya, oguteresa otya guleme kuwunya? Ennyama ogikalirira bukalirizi, ogikalirira bukalirizi nga ku misitoye bakikola bati, oba ogisimookinga ng'ebyennyanja binene biri smoked, bino ebyennyanja ebikalu babisimookinga babikalirira. Mpozi ekibeera kitamba mbadde ngenda kugamba omuntu w'ofunira omutima oguziikuula omuntu oba ogumutta naye gwe ng'olabira ddala kasupu akawedde emirimu. Kati oba nze SMX ndowooza nze bandekawo ku butono bwe ndiko. Labayo era agamba akakoko njagala nkoko nsava saagala kanaye nange abeera ndaba nga ako sikalya ate sijja kulya oli ali mu kulaba story eno, kubanga ndaba abali mu kulaba story eno mulimu abasava ddala amatama gonna gagira weegati. Kati olaba nze Omusezzi wandekawo n'afata ggwe oza olina ebbina gwe alaba story oza mbu ettama simanya kati oyo baganda bange bannyinaffe bakaddaama mubeera mu biyumba ne mutiiba bwe muti ne mugejja temutambula nnyo ne munyirira wagudde mu mbi z'Omusezzi n'akuweebwena. Onoowulira ano ku SMX Media amusaba subscribing ate gwe omuyimbi alina oluyimba lwolwawa ng'oyagala lukolera audio producer Exxon Beat agenda beera ng'akuyamba bulungi nnyo okuba kwa enamba y'essimu gyasobola bulungi nnyo okubeera nga akolera oluyimba lwo. Ate naawe awulira nti wandiyagadde okukola oluyimba lw'olukolera video otukubirako obukubizi kw'enamba y'essimu. Gwa n'omukolo gwambaga kwanjula birthday party nga weetaaga ba videographers abalungi wano ku SMX Media otuuse. Tukubireko obukubizi kw'enamba y'essimu ebisigadde obitulekere.